Ndi bulungi ogamba otya? Badde mbuze kati ndabise. Tewali just music. Yeah, badde nsiriseemu naye nga music. Nga nkola music. So music wali ofunye musical break kyekigendera kyaki? Kwewumuzaamu, manyi tukola nnyo, kitegeera tukola nnyo mwaka ku mwaka nga ote ennyimba oba weetaaga ng'omuntu okufunamu obudde n'orelaxinga, okitegeera mu bwongo n'orelaxinga n'obeera nga osobola okuddamu okucreatinga kubanga ffe ba artists we are creators ate tosobola creatinga nga okwoyeza nnyo obwongo, okitegeera. So kati nze naye wa musical break neŋŋamba kansooke mpumulemu then bwenkomawo mbawe fire. Ffe tetulina buzibu, sirina buzibu bwonna ne Katsi naye nsuubira talina buzibu nange. Okukolagana tetukolagana, kitegeera, but ampa advice here and there, kitegeera. Wemba nina ekinjagala omwebuuzaako mwebuuzaako, so tewali kiri awo nti waliwo obuzibu. We understand kati taata wa mwana wo kyolooza ekyalemesezza enkolagana eno okuddawo obulungi? Okuddawo etya? Taata ne maama okubanga boogerezeganya besides even music. Twogera bulungi nnyo. By the way, Kati musajja afaayo nnyo eri abaana be era taata mulungi eri omwana wange, so sikirinaako buzibu, twogera bulungi. Omwana waba ayagala kwogera naye ngamba mami njagala kwogera ne daddy ne muteeka ku ssimu, ne taata we najja n'amukima n'amutwala out. So relationship yaffe ng'abazadde eri okay. We are co-parenting so excellently. So musically mwayawula? Yes, musically awo tetukolagana awo olwakubanga nti ekyo tekiri ggwawo, ajja kusigala nga of course yakola ki, he's the one that introduced me to the business and the industry. So tosobola gana kumpa advice waba alina Jim. Okay, we understand Katsi mu business ena inamu ettaffaali ly'amaanyi era asindika nnyo music. So ku mulundi guno nga toli naye ng'okomyewo osuubira kitegeeza? Nja kukozesa emikutu gyange ate n'ekirala music waba mulungi atambula, okitegeera, atambula. Nze nsuubira nti era if I continue releasing good music it will have airplay. Ate nze nsuubira nkolagana nammwe bulungi mu aba media, so kitegeera wenzija ne nkugamba nti owaaye kubayo oluyimba lwange, kubayo kitegeera, nsuubira nti osobola okugaana kubanga abantu baffe mwe ddala ba media mutulaze support. Nze omwaka oguwedde ne guno mutulaze musical support y'amaanyi nnyo, so it's amazing. Okay then, so tumanyi music yeetaaga ssente nnyingi nnyo okumubeezaawo. Ekyaka ssente ekyo bafunye sponsor omulala? Sponsor nedda, sirina sponsor. Kuhasolinga nga bwe tuhasolinga bulijjo. Okuhasolinga ng'omuntu akibaddemu. Yeah. Naye nga era okirabye COVID ekintu kyekoze ddala yaffectinze music industry. Otegedde si buli ali awo nti abadde bulungi. I believe most artists tebabadde bulungi kubanga nti ffe tulina tough skin, olina okusigalawo nga olina okikwasaganya. So nja kikwasaganya. Okay. Fiye era still before nga tunagenda mu break tumanyi walinanga ebikusoomooza ng'omuntu, but today tutulaba standing and buli kimu kiraga nti oli okay, wenoonyerera bunyirizi, buli kimu olabika bulungi. Ekikoze otya, kiki ekiri emabega w'okunyirira kuno? Kwewa time, novaakoko mu bantu, novaakoko mu kamera, novaakoko mu mu biwoggana, no relaxinga, kitegedde. Newadde obudde okwewuliriza n'enjogera nange, have conversations with myself, and also
and also taking care of myself mentally. Okitegedde nakyo kikuyambako bulungi nobeera ng'osobola okubeera nga relaxing era abayimbi tebeteeka nnyo ku pressure. It's not really a guarantee that you should be out there all the time. Nkitegeera kyekireeta ssente but bw'owulira ng'okooyeemu emotionally, mentally, relax a bit. So I understand you're a church girl from way back. Today tukulabuze ku event ya Desire Luzinda. Ngejjudde okusaba, ngejjudde okugamba Desire Luzinda yakyuka. Kikyomi yakoze kyekibaleeta okubeera nti somehow motivating brand ku event. Nze Desire Luzinda y'omu ku bakyala abantuukirira bwe nafuna ebizibu byange nafunamu ebizibu byange nankubira essimu nambeererawo. You understand? Nambeererawo nnyo. So ku lwekyo nkimwebaliza so much. Ate n'ekirala Desire yavaayo emyaka emitono emabega n'agamba she's going through a transition, and indeed transition tugirabye. Okitegedde tukirabye ekintu kyakoze ndoza mukirabye mulabye wabadde okusaba kungi. A transition is akyuse. Yes, akyuse. Nze muyigirako bingi nnyo era she's such an inspiration and she's such a role model to many of us, including me. For me, when I see her transition, I feel like kisobola n'okuhappening to anybody else, including me. Okay, so tuyinza okulaba nga nawe okyuse music ono gwokola secular n'omuvaako n'otandika into gospel music. Gospel music ye nja mukola. Soon? Yes, very soon. Kitegeeza kati nawe oyingidde nnyo church today. Ogenda kubbira ddala mu church. I've always been in church. Ekyo nkibagamba bulijjo. I'm a church girl, always have been, always will be a church girl. So tewali mbw ate nnyingidde nnyo mu church. Church is my home, church is in my heart, church is who I am. Okay. So do you have a living testimony? Eriba fans oba bakulaba anything ky'oyinza testifying in your life ekiyize mu bulamu? I'm a living testimony. I'm here. I've gone through a lot. Ebintu sigenda byogerako. Abangi babirabye, naye nga I am still standing. So, yeah. Yes, Fia. Omuntu yanegedde kumanya ku social media oya accounts za Facebook. Webale nnyo okumbuuza ekyo ekibuuzo. Bannange njagala kino bafanzi bange bakitegeere buli wamu. Sirina Facebook account. Sirina Facebook page yonna. Nze ndi ku Instagram, ne ku Twitter, ne ku Snapchat. Instagram is Fia Official. Snapchat is Fia Mutoni. Naye ku Facebook sirinayo account yonna. Abantu bangi bazze bawandika ebintu bingi. People are running accounts and pages in my name. Naye nze sirina any official Facebook page or account. Okozewo ekyokulwanyisa waliwo Facebook page evuma buli kiramu kuli Facebook eriko Fia Mutoni Official. Waliwo girabyeko? Mbadde nzize njiwulira naye nze kijastize kyenjagala abantu bamanye nti nze eyo Facebook page oba account sigirinaako buvunaanyizibwa yadde n'obutono. So please, omuntu oyo yenna ali eyo okeera ku makya n'oggulawo pages mu mannya gange. Bambi kirekera awo, ogenda kundeetera omutawaana, ogenda kundeetera obuzibu. Era bambi bafani bange mukimanye sirina Facebook page yonna oba account. Sivuma bantu, si attacking abantu, si postinga bintu bitankwatako. So when ndiggulawo Facebook page oba account mujja kimanya nja kujeera nkyogere officially and nkibategeeze. Otugambye nti no right now oliweka mu music. Tugambye nti onoonya manager. Sinoonya manager. Tonoonya manager? Nga tolina sponsor music ogenda kumukolo. Simunoonya. Manager ali eyo nga yeewulira nti manager ajja kunnoonya naye nze simunoonya.
oyagala kukomawo mu obadde otekize break naye ate okomyewo ne separate ne so gwe bakunoonye bunoonyi si gw'okikuta bubi anti awo embadde nzija era mugenda gamba malala sikinedda nze perception gye nkyogereddemu nti bwewabaayo omuntu eyo nga appreciatinga talent yange si bintu byakwagala kuzanyira mu talent ya muntu mu business y'omuntu osobola okujja ne tutuula ne twogera and we work together okitegeera ate nekirala already ninawo tiimu y'abantu benkola nabo so yeah